embuzi enzirugavu ginonya misana embuzi enzirugavu tugimanyi wano mu Buyukwe tuginonye ng'obudde bukyali wano bakifune omuntu yenna atinkiza ne mukulu Kanaabi g'oli mbuzi otinkiza n'empisi egenda kulya banaye akabonero kaffe simu mbaagala nnyo yenze mwebaza abamukumwe wano mugamba mwebaza temunnamulaba temumumanyi ekyamazima kiri nti mbadde ntambula naye disitulikiti y'e Buyukwe nnene oli omukulu yafuna okuyita ku mbaga yaayo egenda emaze okuwandiika eddaame lwansonga empisi wemala omukolo embuzi iko gye muli kati olwo mutwaba mutya mutwaba mutya omukyalo ono ye deputy mayor wa Buyukwe Town Council ono ye Nakagwa Olivia abadde kansala ku disitulikiti akiikira Kinne Najja ne chairman kale ne mukono ne muswago bampe buli mutono nnyo wakwanjula bakulembeze banange bano abali wano kubanga bayogedde dda olw'obudde Buyukwe Town Council tasawe bagaza kuzika emiti yana nega timu ye bikole mwe kwa bala bafudde Buyukwe Town Council tebagamba nti temwaze muyimire abantu babalabe teri muyoka nze ndiwe Kawulu eva abaka babiri eva mukulu Mutebi David ne muganda ye Kanaabi David mukimanyi ne mudira parliament ne mugifula ebimu ku Museveni byakoze ebyonoonye eggwanga kwe kukibateeka mu mitwe gyammwe nti ebya parliament byakuzanya era abenaale mwabalebe nga basindise Moses Ali tayogera mulwadde ng'abantu Katonda beyawa amagezi n'amaanyi abategeera basimbye ku layini basindika tasobola kwogera eggwanga abantu bemusindika mu palamenti ala mumpulirizi musindikayo bantu bagenda kukyusa bulamu bwammwe ebyembi Museveni emyaka 40 abakondishoni zabadde bagambe kyo nadde ku CBS nze naliko omusambo w'omupiira kokiwafu yakiyitanga conditioning abantu teranyo bawo ekyokulabirako ente ezo muziraba ente Katonda yaziconditioning obwongo nti zifugibwa muntu omulaalo omukulu asobola okuzikuba n'aziteeka wano n'agenda eka n'azirekera akaana ka myaka 6 ne kafuwa oluwa ne kagoba ente 2 naye nga n'akayana nga kakasambye nga kafu naye olwokuba obwongo wabuconditioning nti zirundwa muntu zibeeraawo n'agoba ne Museveni bw'abakola atulunze emyaka 4 kati n'omutabani afuwa oluwa emabegakawo yagambye nti nemuzzukulu naye azze kubanga obwongo bw'Abannayuganda basinga obungi baba conditioning nti waliwo abantu abateeka okubafuga bali wano mumanye tulwana kukyusa Uganda ensi eno esobola okukyuka buli muntu agirimu n'afuna emirembe buli muntu agirimu n'afuna omulimu buli muntu alimu n'awangala obulamu obulungi ekigirwisizaawo ye mmwe abalowooza nti okulonda binu weriti tukuŋŋaana n'owaako ne gundi aseka nyenda batuyiseeko tujja kwongera nsonga zikota ku Uganda naye nga waliwo ababiri bebazanya buzanya so nolwekyo njagala kumaliza ebigambo byange olwokuba obudde bugenderedde Dr. Lume wanampa omukisa nja kudda wano twogere ebigambo abantu babitegeere bino tubibagamba nze ndi musajja musiraamu era newange mbabuulira amazima kubanga Katonda lwanampakolamu swiki sirumanyi nze ne bwe mbulira abantu nze sijja kufukamira nsabe bantu kalulu neva kubanga muyinza n'okampanga kyekibadde kibulayo mu bulamu bwange nze nesimba kuba sipiika n'abantu 3 Oranya ne Kadaga Oranya n'atuwangula bw'obanga tofunye akukayanirako oviiramu awo nga tolidde palamenti y'eggwanga esukka abantu 500,000 abo be bakiikirira abantu 45,000 n'omusobyo naye abantu 5 bano n'omusobyo buli omu akayana azawuwe ebintu bibeera bya kikayanire yensonga lwaki weetaaga omuntu alina eddoboozi Katonda mwena yabakola nga mulina amaloboozi gammwe naye waliwo naawe woosobola okwekyekingamu n'ogamba nti ku nsonga eno munnaffe ono yasinga eddoboozi era nga yasobola
zammwe ne zikolebwako. Bw'ogenda okutunuulira abanneesimbyeko, ani ansinze eddoboozi ya Rabbi? Mwekubireko mu ngalo abakitegedde.